Eby'omu Mirembe ekisooka essula 26 okutuuka ku 29 olw'empalo z'abaggazi ku Bakoola, Meseremiya mutabani wa Kole ku batabani ba Asafu. Era Meseremiya yalina abaana ab'obulenzi: Zekkaliya omubereberye, Yediyayeri owookubiri, Zebadiya owookusatu, Yesuniyeri owookuna, Eramu owookutaano, Yekonaani ow'omukaaga, Eriwenayi ow'omusanvu. Era Obededomu yalina abaana ab'obulenzi: Semaaya omubereberye, Yekozabadi owookubiri, Yowa owookusatu, ne Sakali owookuna, ne Nasaneeri owookutaano, Amiyeri ow'omukaaga, Isakaali ow'omusanvu, Pewulesayi ow'omunaana, kubanga Katonda yamuwa omukisa. Era Semaaya mutabani we n'azaalirwa abaana ab'obulenzi abaafuga ennyumba ya kitaabwe, kubanga baali basajja b'amaanyi abazira. Batabani ba Semaaya: Osuni, ne Lefayeri, ne Obedi, ne Eruzabadi. Baganda baabwe basajja bazira: Eriku ne Semakiya. Abo bonna baali bakubaana ba Obededomu, bo ne batabani baabwe ne baganda baabwe, abasajja ab'amaanyi abaamala okuweereza okwo 32 ab'oku Obededomu. Era Meseremiya yalina abaana n'abooluganda abasajja abazira 18. Era Koosa ow'oku baana ba Merali yalina abaana: Simuli omukulu, kubanga kitaawe yamufuula omukulu newankubadde nga si ye mubereberye, Kirukiya owookubiri, Tebaliya owookusatu, Zekkaliya owookuna. Batabani ba Koosa bonna ne baganda be baali 13. Empalo z'abaggazi zaali zaabo, z'abasajja bakulu, nga baliko bye baateresebwa nga baganda baabwe okuweerezanga mu nnyumba ya Mukama. Ne bakuba obululu, abato era n'abakulu, ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali olwa buli mulyango. Akalulu ak'ebuvanjuba ne kamugwako Seremiya. Awo ne bakubira obululu Zekkaliya mutabani we, omuteesa ow'amagezi. Akalulu ne kamugwako ku bukiiko obwa kkono, Obededomu ku bukiiko obwa ddyo, ne batabani be ne baweebwa eggwanika. Supimu ne Koosa ebugwanjuba, awaali omulyango Salekesi, awaali olutindo olwayambuka, abakuumi nga boolekera bakuumi bannaabwe. Abaleevi 6 baali ku luuyi olw'ebuvanjuba, ku bukiiko obwa kkono buli lunaku 4, ku bukiiko obwa ddyo buli lunaku 4, n'abeggwanika 2. Abapalubaali ku luuyi olw'ebugwanjuba, awaali olutindo 4, ne ku palubaali 2. Ezo ze zaali empalo z'abaggazi ku batabani b'Abakoola ne ku batabani ba Merali. Ne ku Baleevi, Akiya ye yali omukulu w'amawanika g'ennyumba ya Katonda era w'amawanika g'ebintu ebyawongebwa. Batabani ba Ladani, batabani b'Abagerusoni aba Ladani, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Ladani Omugerusoni, Yekyeri. Batabani ba Yekyeri, Zesamu ne Yoweeri muganda we, abakulu b'amawanika g'ennyumba ya Mukama. Ku ba Amulaamu, ku ba Izukaali, ku ba Kebuloni, ku ba Uziyeri, ne Sebweri mutabani wa Gerusoni mutabani wa Musa, ye yali omukulu w'amawanika. Ne baganda be, ku Eryeza ne ku Lekabiya mutabani we, ne Yesaya mutabani we, ne Yolamu mutabani we, ne Zikuli mutabani we, ne Seremosi mutabani we. Seremosi oyo ne baganda be baali abakulu b'amawanika gonna ag'ebintu ebyawongebwa. Dawudi kabaka n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, abaami b'enkumi n'ebikumi, n'abaami b'eggye bye baawonga. Ku munyago gwe baanyaga mu ntalo kwe bajja okuwonga okuddaabiriza ennyumba ya Mukama. Ne byonna Samwiri nnabbi, ne Sawulo mutabani wa Kisi, ne Abuneeri mutabani wa Neeri, ne Yowabu mutabani wa Zeruyiya bye baawonga. Buli muntu yenna eyawonga ekintu kyonna kyabanga wansi w'omukono gwa Seremoosi ne baganda be. Ku Bayizukaali, Kenaniya ne batabani be baafuganga Isirayiri olw'omulimu ogw'ebweru, okuba abaami n'abalamuzi. Ku Bakebuloni, Kasabiya ne baganda be, abasajja abazira 1,700 be baalabiriranga Isirayiri emitala wa Yoludaani ebugwanjuba, olw'omulimu gwonna ogwa Mukama n'olw'okuweereza kabaka. Yeriya yali mukulu ku Bakebuloni. Ku Bakebuloni kwe yali ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu nnyumba z'abakitaabwe. Mu mwaka ogwana Dawudi kasookedde ali obwakabaka ne banoonyezebwa, ne balabika mu bo abasajja ab'amaanyi abazira, Eyazeri eky'Egireyaadi,
ne baganda be abasajja bazira baali 2,007. Emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe kabaka Dawudi be yafuula abalabirizi b'Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu ky'ekika kya Manase olwa buli kigambo kya Katonda n'olw'ebigambo bya kabaka. Ebyomu mirembe ekisooka essula 27. Awo abaana ba Isirayiri ng'omuwendo gwabwe bwe gwali, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe n'abaami b'10,000 n'ab'ebikumi n'abakulu baabwe abaweerezanga kabaka mu buli kigambo eky'empalo ezaayingiranga ne zifulumanga buli mwezi okumala emyezi gyonna egy'omwaka, aba buli luwalo baali 2,214. Yasobeyamu mutabani wa Zabudyeri ye yali omukulu w'oluwalo olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Oyo yali wakuba n'Abaperezi omukulu w'abaami bonna ab'eggye mu mwezi ogw'olubereberye. Ne Dodayi Omwakowa n'oluwalo lwe ye yali omukulu w'oluwalo olw'omwezi ogwokubiri, ne Mikulosi omukungu, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Benaya mutabani wa Yekoyada kabona omukulu ye yali omwami owookusatu ow'eggye ow'omwezi ogwokusatu, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Ono ye Benaya, oyo yali omusajja ow'amaanyi ow'okwabo 30 era omukungu w'abo 30, ne Amizabadi mutabani we yali wa ku luwalo lwe. Asakeri muganda wa Yowaabu ye yali omwami owookuna ow'omu mwezi ogwokuna, ne Zebadiya mutabani we oluvannyuma lwe, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Samukusa Omuyizula ye yali omwami owookutaano ow'omu mwezi ogwokutaano, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Ira mutabani wa Ikesi Omutekowa ye yali omwami ow'omukaaga ow'omu mwezi ogw'omukaaga, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Kerezi Omuperoni ow'oku baana ba Efulayimu ye yali omwami ow'omusanvu ow'omu mwezi ogw'omusanvu, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Sibbekayi Omukusasi ow'oku Bazeera ye yali omwami ow'omunaana ow'omu mwezi ogw'omunaana, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Abiyezeri Omwanasosi ow'okuba Benyamini ye yali omwami ow'omwenda ow'omu mwezi ogw'omwenda, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Makalayi Omunetofa ow'okuba Zera ye yali omwami ow'e10 ow'omwezi ogw'e10, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Benaya Omupirasoni ow'oku baana ba Efulayimu ye yali omwami ow'e11 ow'omu mwezi ogw'e11, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Kerudayi Omunetofa owa Osuniyeri ye yali omwami ow'e12 ow'omu mwezi ogw'e12, ne mu luwalo lwe mwalimu 2,214. Nate abafuga ebika bya Isirayiri: ku Balewubeeni Eryeza mutabani wa Zikuli afuga, ku Basimyoni Sefatiya mutabani wa Maka. Nate abafuga ebika bya Isirayiri: ku Balewubeeni Eryeza mutabani wa Zikuli afuga, ku Basimyoni Sefatiya mutabani wa Maka, ku Leevi Kasabiya mutabani wa Kemweri, ku Alooni Zadoki, ku Yuda Eriku omu ku baganda ba Dawudi, ku Isakaali Omuli mutabani wa Mikayiri, ku Zebbulooni Isumayi mutabani wa Obadiya, ku Nafutaali Yeremosi mutabani wa Azutiyeri, ku baana ba Efulayimu Koseya mutabani wa Azaziya, ku kitundu ky'ekika kya Manase Yoweri mutabani wa Pedaya, ku kitundu ky'ekika kya Manase mu Gireyaadi Iddo mutabani wa Zekariya, ku Benyamini Yasiyeri mutabani wa Abuneeri, ku Ddaani Azaleri mutabani wa Yerokamu. Abo be baali abaami b'ebika bya Isirayiri, naye Dawudi n'atabala muwendo gw'abo abaakamaze emyaka 20 n'abatannaba kutuusa egyo, kubanga Mukama yali ayogedde ng'alyongera Isirayiri ng'emmunyeenye ez'omu ggulu. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya yatanula okubabala, naye n'atamaliriza. Obusungu kye bwava bujja ku Isirayiri, so n'omuwendo tegwawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya kabaka Dawudi. Era Azumevasi mutabani wa Adyeri yali mukulu w'amawanika ga kabaka.
ne Yonasani mutabani wa Uziya yali mukulu w'amawanika ag'oku ttale n'ag'omu bibuga n'ag'omu byalo n'ag'omu bigo. Ne Ezuli mutabani wa Kerubu ye yali omukulu w'abo abakola emirimu egy'omu nnimiro olw'okulima ettaka. Ne Simeeyi Omulaamu ye yali omukulu w'ensuku ez'emizabbibu. Ne Zabudi Omusifumu ye yali omukulu w'ebibala eby'ensuku olw'amasenero ag'omwenge. Ne Balukanaani Omugederi ye yali omukulu w'emizeyituuni n'emisukamooli egyali mu nsenyi. Ne Yowaasi ye yali omukulu w'amawanika g'amafuta. Ne Situlayi Omusaloni ye yali omukulu w'ebisibo ebyalundibwa mu Saloni. Ne Safati mutabani wa Aduliya ye yali omukulu w'ebisibo ebyali mu biwonvu. Ne Obiri Omuyisimayiri ye yali omukulu w'eŋŋamira. Ne Yedaya Omumeronoosi ye yali omukulu w'endogoyi. Ne Yazizi Omukaguli ye yali omukulu w'embuzi. Abo bonna be baali abakulu b'ebintu ebya kabaka Dawudi. Ne Yonasaani kitaawe wa Dawudi omuto yali muteesa wa bigambo, omusajja omutegeevu era omuwandiisi. Ne Yekyeri mutabani wa Kakumooni yabanga wamu n'abaana ba kabaka. Era Akisoferi ye yateesanga ebigambo bya kabaka. Kusayi Omwaluki ye yali mukwano gwa kabaka. Yekoyaada mutabani wa Benaaya n'addirira Akisoferi ne Abiyasaali. Ne Yowaabu ye yali omwami w'eggye lya kabaka. Eby'omu mirembe kisooka essula 28. Dawudi n'akuŋŋaanya abakungu bonna aba Isirayiri, abakungu b'ebika n'abaami b'ebitongole abaaweerezanga kabaka mu mpalo, n'abaami b'enkumi n'abaami b'ebikumi, n'abakulu b'ebintu byonna n'obugagga bwa kabaka ne batabani be, wamu n'abaami n'abasajja ab'amaanyi, abasajja bonna ab'amaanyi abazira e Yerusaalemi. Awo Dawudi kabaka n'ayimirira ku bigere bye n'ayogera nti, mumpulire baganda bange era abantu bange. Nze kyali mu mutima gwange okuzimbira essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'entebe y'ebigere eya Katonda waffe, ennyumba ey'okuwummuliramu. Era nali ntegese okuzimba, naye Katonda n'aŋŋamba nti tozimbira linnya lyange ennyumba, kubanga ggwe oli musajja wa ntalo era wayiwa omusaayi. Naye Mukama Katonda wa Isirayiri yannonda nga nziya mu nnyumba yonna eya kitange okuba kabaka wa Isirayiri emirembe gyonna, kubanga yalonda Yuda okuba omulangira, ne mu nnyumba ya Yuda n'alondamu ennyumba ya kitange, ne mu baana ba kitange n'asanyukira nze okunfuula kabaka wa Isirayiri yenna, ne ku batabani bange bonna, kubanga Mukama mpadde abaana bangi. N'alondamu Sulemaani mutabani wange okutuula ku ntebe ey'obwakabaka bwa Mukama okufuga Isirayiri. N'aŋŋamba nti Sulemaani mutabani wo y'alizimba ennyumba yange n'empya zange, kubanga namulonda okuba mutabani wange, nange nnaabanga kitaawe. Era n'anywezanga obwakabaka bwe emirembe gyonna, bw'anaanyiikiranga okukola ebiragiro byange n'emisango gyange nga leero. Kale nno mu maaso ga Isirayiri yenna, ekkuŋŋaaniro lya Mukama ne Katonda waffe ng'awulira, mukwatenga munoonyenga ebiragiro byonna ebya Mukama Katonda wammwe, mulye enseene ennungi, mugirekere abaana bammwe okubeera obusika emirembe gyonna abanaabangawo oluvannyuma lwammwe. Naawe Sulemaani mutabani wange, tegeera Katonda wa kitaawo, omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka, kubanga Mukama akebera emitima gyonna era ategeera okufumitiriza kwonna okw'ebirowoozo. Bw'onoomunoonyanga anaalabikanga gy'oli, naye bw'onoomuvangako anaakugobanga emirembe gyonna. Weekuume nno, kubanga Mukama alonze ggwe okuzimba ennyumba ey'ekigwa. Ba n'amaanyi okikolanga. Awo Dawudi n'awa Sulemaani mutabani we ekyokulabirako eky'ekisasi kya yeekaalu, n'ennyumba zaako n'amawanika gaako, n'enju zaako eza waggulu, n'ebisenge byako eby'omunda, n'ekifo eky'entebe ey'okusasira, n'ekyokulabirako ekya byonna bye yalina olw'omwoyo, eby'empya ez'omu nnyumba ya Mukama n'ebisenge byonna ebyetoolodde, n'amawanika g'ennyumba ya Katonda, n'amawanika g'ebintu ebiwongebwa. Era eby'empalo z'abakabona n'Abaleevi, n'eby'omulimu gwonna ogw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Mukama, n'eby'ebintu byonna ebiweereza mu nnyumba ya Mukama, zaabu epimibwa olw'ebintu ebya zaabu, olw'ebintu byonna ebiweereza okuweereza kwonna, ffeeza epimibwa olw'ebintu byonna ebya ffeeza, olw'ebintu byonna ebiweereza okuweereza kwonna, era eby'ettabaaza eza zaabu ebipimibwa
n'ebyetaabaza zaako, zaabu epimibwa ya buli kikondo era ya ttabaaza zaakyo, era ya bikondo ebya ffeeza, ffeeza epimibwa ya buli kikondo era ya ttabaaza zaakyo ng'okuweereza okwa buli kikondo, ne zaabu eyapimibwa ey'emmeeza ez'emigaati egy'okulaga eya buli mmeeza, ne ffeeza ey'emmeeza ez'effeeza, n'ebyokukwasa ennyama n'ebibya n'ebikompe ebya zaabu ennungi era ya bakuli za zaabu, zaabu eyapimibwa eya buli bakuli era ya bakuli eza ffeeza, ffeeza eyapimibwa eya buli bakuli era ey'ekyoto eky'obubaane, zaabu ennongoofu eyapimibwa era zaabu ya kyakulabirako eky'eggaali, be bakerubi abayanjala ebiwaawaatiro byabwe ne babiika ku ssanduuko ey'endagaano ya Mukama. Ebyo byonna bwe yayogera Dawudi n'abitegeezebwa mu biwandiike ebiva eri omukono gwa Mukama, gye mirimu gyonna egy'omutindo guno. Dawudi n'agamba Sulemaani mutabani we nti, "Ba n'amaanyi ogume omwoyo okikolenga, totyanga so totekemukanga, kubanga Mukama Katonda wo, Katonda wange, ali naawe. Taakwabulirenga so taakulekenga okutuusa omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama lwe gulituukirira." Era laba, waliwo empalo z'abakabona n'Abaleevi olw'okuweereza kwonna okw'omu nnyumba ya Katonda. Era waliwo naawe mu mulimu ogw'engeri zonna, buli musajja ayagala ku bubwe alina amagezi ag'okuweereza kwonna, era n'abaami n'abantu bonna banaagondereranga ddala okulagirako. Ebyomu Mirembe ekisooka essula 29. Dawudi kabaka n'agamba ekibiina kyonna nti, "Sulemaani mutabani wange, Katonda gw'alonze yekka, akyali mwana muto n'omulimu munene, kubanga eriyumba si ly'abantu naye lya Mukama Katonda. Nze nno ntegekedde ennyumba ya Katonda wange n'amaanyi gange gonna zaabu ey'ebintu ebya zaabu, ne ffeeza ey'ebintu ebya ffeeza, n'ebikomo eby'ebintu eby'ebikomo, ebyuma eby'ebintu eby'ebyuma, n'emiti egy'ebintu eby'emiti, amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona, n'amayinja ag'omulimu ogw'enjola, amayinja ag'omulimu ogw'enjola n'ag'amabala mangi, n'amayinja ag'omuwendo omungi ag'engeri zonna, n'amayinja amanyirivu mangi nnyo. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange, kubanga nina obugagga bwange ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Katonda wange okusuukiriza byonna bye ntegekedde ennyumba entukuvu. Talanta eza zaabu 30,000, zaabu ya Ofiri, ne talanta eza ffeeza eyalongoosebwa 7 okugibissa ku bisenge by'ennyumba nayo. Zaabu ya bintu ebya zaabu, ne ffeeza ya bintu ebya ffeeza, n'olw'emirimu egy'engeri zonna egirikolebwa n'emikono gy'abafundi. Kale ani awaayo ku bubwe okwewunga leero eri Mukama? Awo abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe n'abakulu b'ebika bya Isirayiri n'abaami b'enkumi n'ab'ebikumi wamu n'abalabirizi b'emirimu gya kabaka ne bawaayo ku bwabwe, ne bawa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda zaabu talanta 50,000 ne dariki 10, ne ffeeza talanta 10, n'ebikomo talanta 18, n'ebyuma talanta kasiriivu, n'abo abalabika nga balina amayinja g'omuwendo omungi ne bagawa eri obugagga obw'omu nnyumba ya Mukama wansi w'omukono gwa Yekyeri Omugerusoni. Awo abantu ne basanyuka kubanga baawaayo ku bwabwe, kubanga baawaayo ku bwabwe eri Mukama n'omutima ogutuukiridde, era ne Dawudi kabaka n'asanyuka essanyu ddene. Dawudi kyeyava yeebaliza Mukama mu maaso g'ekibiina kyonna. Dawudi n'ayogera nti, "Weebazibwe, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri jjajjaffe, emirembe n'emirembe. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibyo. Obwakabaka bubwo, Ayi Mukama, era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna. Obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era ggwe ofuga byonna. Era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Kale nno Katonda waffe, tukwebaza ne tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa. Naye nze ani n'abantu bange kye ki, ffe okuyinza okuwaayo bwe tuti ku bwaffe ddala? Kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo, kubanga ffe tuli bagenyi mu maaso go era batambuze nga bajjajjaffe bonna bwe baali. Ennaku zaffe ez'oku nsi ziri ng'ekisikirize so tewali kubeerera. Ayi Mukama Katonda waffe, ebintu bino byonna bye tutegese okuzimbira ennyumba,
olw'erinnya lyo ettukuvu biva mu mukono gwo, era byonna bibyo. Era mmanyi Katonda wange nga ggwe okema omutima era osanyukira amazima. Nze nga nina omutima ogw'amazima mpaddeyo ku bwange bino byonna, era kaakano ndabye abantu bo abali wamu nga bawaayo ku bwabwe gy'oli ne nsanyuka. Ayi Mukama, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Isirayiri bajjajjaffe, onyweze kino mu kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gw'abantu bo, oteeke omutima gwabwe gy'oli. Era owe Sulemaani mutabani wange omutima ogutuukiridde okukwata ebiragiro byo n'ebyo bye wategeeza n'amateeka go, n'okukola ebyo byonna, n'okuzimba ennyumba gye ntegekedde ebintu. Dawudi n'agamba ekibiina kyonna nti, kaakano mwebaze Mukama Katonda wammwe. Ekibiina kyonna ne beebaza Mukama Katonda wa bajjajjaabwe, ne bakutama emitwe gyabwe ne basinza Mukama ne Kabaka. Ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama. Ku lwokubiri olunaku olwo nga luwedde, ente 1,000 n'endiga ennume 1,000 n'abaana b'endiga 1,000 n'ebiweebwayo byako ebyokunywa ne ssaddaaka nnyingi nnyo olwa Isirayiri yenna. Ne baliira ne banywera mu maaso ga Mukama ku lunaku olwo, ne basanyuka nnyo. Ne bafuula Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka omulundi ogwokubiri, ne bamufukako amafuta eri Mukama okuba omulangira ne Zadooki okuba kabona. Awo Sulemaani n'atuula ku ntebe ya Mukama nga ye kabaka mu kifo kya Dawudi kitaawe, n'alaba omukisa. Isirayiri yenna ne bamugondera, abakulu bonna n'abasajja ab'amaanyi era ne batabani ba Dawudi kabaka bonna ne bagondera Sulemaani kabaka. Mukama n'agulumiza nnyo Sulemaani mu maaso ga Isirayiri yenna, n'amuwa ekitiibwa eky'obwakabaka ekitalabwanga ku kabaka yenna eyamusukka mu Isirayiri. Era Dawudi mutabani wa Yese yafuga Isirayiri yenna. N'ebiro bye yafugira Isirayiri byali emyaka 40. Yafugira emyaka 7 e Kebbulooni, era yafugira emyaka 33 mu Yerusaalemi. N'afa ng'akaddiye bulungi, ng'ajjudde ennaku n'obugagga n'ekitiibwa. Sulemaani mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa bya Dawudi kabaka ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, byawandiikibwa mu bigambo bya Samwiri omulabi, ne mu bigambo bya Nasani nnabbi, ne mu bigambo bya Gaadi omulabi. Era n'okufuga kwe kwonna n'amaanyi ge, n'ebiro ebyamuyitako ye ne Isirayiri n'amatwale gonna ag'ensi ezo.